Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero waliwo omukyala ambuzizza ekibuuzo wano. Mbuuzizza nti kirungi omusajja okugulira empale y'omunda ng'abadde akukwana? Ombuuzizza ekibuuzo ekyo nti kirungi omusajja okugulira empale y'omunda oba akawale k'omunda naddala ng'omusajja oyo akukwana bukwanyi. Kaakati ekibuuzo ekyo kusookera ddala empale z'omunda ezo mu abakyala kyetaaga nga gwe agyegulira oba muzadde wo tekiba na buzibu, oba gwe kennyini ate omuzadde okusinga ddala omuzadde omukazi. Kwegamba abo abazadde abakazi we batyo tekiba na buzibu, asobola okugulira empale y'omunda. Naye omusajja ono akukwana si kirungi, n'omusajja newabeera nga wawaka taata w'abaana bo era naye si kirungi kugulira mpale y'omunda. Empale y'omunda eyo eba ya bulabe nnyo, bagikolerako nnyo eddagala ery'enjawulo. N'olwekyo ekibuuzo ekyo ky'ombuuzizza ku nsonga eyo si kirungi musajja oyo akukwana kugulira mpale y'omunda. Tugeze osobola okubeera ng'olina birthday yo oba ng'olina kapate, kati omusajja ono akukwana n'akuleetera ekirabo ekyo n'akuleetera mpale z'omunda nga zisabise bulungi. Empale ezo tolina kuzambala, tekiba kirungi kuzambala. Ekyo nkubuulira ggwe omwana omuwala, omusajja ono tateekeddwa kugulira mpale za munda. Si kirungi. Obuwala obwo obw'omunda mulina obwegendereza ennyo ky'oba olaba nga si kirungi obuwala obwo kubwanika bweru. Tomala gabusuulasuula, ne weeba ekaddiye tojja gisuula mu kasasiro nti oba ogisuule wali oba mu kasero. Empale y'omunda kintu kikulu nnyo, muba mulina ozzikweka nnyo n'amaanyi. Muba mwewala ebyo. Abantu bano b'oba nabo mu nnyumba asobola okubeera nga yakweta mwadda n'afuna empale eyo n'akuloga n'akkolera eddagala nga likoledde ku mpale eyo. Gwe omukyala ekibuuzo ky'obuuzizza ku nsonga eyo, omwami oyo tateekeddwa kugulira mpale. Mukitegedde naddala omwami oyo akukwana obukwanyi. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulira, naawe wabuuzizza ekibuuzo ekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.